Eddie Kenzo, abantu bagala kumanya, when does your journey begin ng'omuyimbi? In which year? Journey? Interest in music. Journey yatandikira eya music joyagala oba ey'obulamu. Yonna yo tutwale kale ey'obulamu. Uyingire music. Ey'obulamu yatandikira nga ntambudde. Ompulira kwoli kuwulira bulungi sebo. Ey'obulamu ntambudde nnyo kuviira ddala nga banzaala ndowooza natandikira Ssenyange eyo ate ne tudde Kalungu ne tuva e Kalungu ne tudda Ekyotera ne tuva Ekyotera nga bazadde banfuddeko ate ne nzirayo e Masaka mu Kirumba awo ne mbeerawo nnyo ate ne nvaawo ne nzija e Kampala. Nedda nagendako Ekiruhuula waliwo omusajja omwami yanondako awo e Masaka n'antwala Ekiruhuula e Kazo n'ensomayo ku primary katono then n'afunamu challenges n'enzira ku bbala then awo in between there bwe nakwataganya ne Masaka ero sinenyingira Kampala ne ntuukira e Mengo budde ne mbumala ennyo na Kivubo Kisenyi Shauri yako nayo kyako ne welding e Katwawo. Awo tuwetulibya kati Eddie Kenzo gyalimu waayokera welding. Nali muto nnyo, nali muto neffe tuli bahasla. Banga limwamala mu masomero nga muli twamala mu haso. Ne waliwo interview gye nalabako ng'abantu batekinga through your school journey. Wavaako no skipping or skipping classes. Nnyo. Nga kyaki ku skipping sa class. Amagezi gali yo. Nyoga Busobozi tebwaliwo naye kati ebiseera ebisinga buli nawummulanga nga ngenda okwetunulamu nga ne kati ndabika mbadde nyina kuba mu P3. Okisegedde? Yes sir. Nabalanga ebbanga nenga nti mpumudde emyaka 2 badde nyina kuba mu P3 ati nga nja skippingawo kirasa ezo ngende mu gyendi supposed okubaamu. Bwe ntyo. Kati nga wabadde onnyonnyola. Network ebeetusumbwa. Tujja malako mpolampola. At some point wagamba wayingirako mu secondary. Wali mu secondary, right? Of course. But etegeza nasomerako erubiri. Lwaki abantu babeera bagamba mbu Edite yasoma? Nasoma n'ekisinziira ku ekyenkana ki. Ensonga lwaki ngamba nti saasoma, ekisooka nali mbibuukabuuka, ekyokubiri saasoma nnyo genda wala. Wakoma mu kyakumeka? Nakoma mu senior 3. Okay. Nenga primary nagibuukabuuka nnyo. Kati nengenda mu senior 3, nagenda erubiri nensoma from senior 1 up to senior 3. Then nemba ate nenzira mbyo mubali byange. Then oluvannyuma ate nga nkubye omubali ate era nenzirayo nensoma katono naye nga byebyo jane mpanvu abantu bagimanyi yonna. Kati oluyimba olusooka lwali luyimba ki? Oluyimba olusooka baali baluyita jangu tuteese yoba tuteese naye nga awo nali nayimbawo obuyimba obulalala bungi nga bukyalina production zino zimanye nfenye nnyo. Kyakutwalira ennyimba nga mmeka okusamba akaggi? Asaalwayo nnyo nze in fact bwe upcoming sibumanyi nnyo namalayo mu upcoming namalamu ndowooza emyaka ekinene nnyo 2-3 bakuba gyali gyakutoba nnyo gyali gya non-stop. Mweje emyaka 3 nayimbiramu ennyimba nyingi nnyo. In fact ezimu nazidda namu nga amaze okufuna breakthrough ate neziyitinga buto nga zinategedde kanamba kozaani nali nazirecordingako mu haso. Yanimba was some people think Yanimba was like your biggest breakthrough song. Is that true or false? It's not the biggest breakthrough, I think, because Stamina is bigger, but it is the breakthrough. Okay. Yeah. Stamina, Yanimba is the breakthrough. You're breaking through my career. Nayate Stamina, you're breaking boundaries, like you're going viral. Let me say like far. Stamina, like that song that kuyingiza mu sente. Mani waliwo oluyimba oluyinza kuyingiza mu bantu n'oluyingiza sente. Not kufuna bookings there and here nizeyongerako. So Stamina is that song. Okwetongola ne baga ya kati ono naye
agwa wano kati okufuna kariya yimiridde abantu nga abantu basobola okusasula nga bazze kulaba gwe omu. Yes. So abantu nga twayisizaamu wano njagala otuwe ku mannya g'abayimbi Bob Roomies and they later become stars. Abayimbi of course ntambudde n'abantu bangi nnyo, ba Gravity, ba Tipu, ba Ronnie Stamina, ubona ba Wembule, ba Edwizi, bana bangi Yesterdays many nyemenye kindeke ki ne Ghetto Kids batwalira omwo bapia Gwambasaka Kids abo simanya Hypers kibangi, it's a lot. This timpanvu. Are you still grooming more? Yes. Ate kati nakiza ku next level kubanga kati I'm actually handling entire federation. Kati ndina mu policies kugeza kukutereza platform for all. Engeri gyogedde ku federation emabega kawo manyize ebifa mu federation mbimanyi kuba ndi mukulembeze mu federation naye waliwo abantu abatabimanyi and they based on the propaganda spread by different some media people nti federation teina kyekola. Federation yeyambye etya abayimbi President Eddie Kenzo ng'onnyonnyola gwe nga president wa federation. What are some of the things the federation has helped artists with? Ekisookera ddala federation yayamba abayimbi okumanya nti obumu bwetaagisa unity. Abantu bayimbanga buyimbi, oli n'ayimba music we n'abeera eyo nga tamanyi na kigenda mu maaso ye ng'alinda kintu kimu ayimba oluyimba bamuyite alinye ku stage ayimba agende naye ng'ate music yono before stage akola ssente. Kati abantu bangi baali tebakigoberera naye bwe twajja ne idea ya federation ne tukola structures associations countrywide for inclusion all of us, then ne tutandika okubulira abantu ebintu nga obulungi obuli mu bwegassi, omuntu okubeererawo mu bubi oba mu bulungi munno mu kabi. Ekirala ne tutandika okubanga ate twejjukiza nti banne mwakitumanyi nti tuli mu 2024 2025 naye tetulina copyright. Our music is not copyrighted. Buli muntu akozesanga bw'ayagala. So we had to start chasing for that, like massively, aggressively, all of us together, not an individual. Then ekirala basobola okutuula ne government ne tugiconvincinga netuwa obuyinza okubanga twekolamu obwannannyini mu bukulembeze okusobola okubanga twesakira direct mu government. Mwe mwava n'okubanga batuwaayo kasako abantu akasobola okubanga kabayambako like a quick relief by that time kubanga abantu bali bakyalimu empewo ya covid nga bwomanyi. Then netusobola okuwaayo abantu ku ssente n'abali mu byalo ne tubakubira oli najja n'akwatayo akatono. Waliwo bannaffe abaali bafunyemu zi setback tubayita tubasembeza tuddamu ne tukola meet and greet. Tuyina enkola eya mental health okuba abannaffe abali challenged here and there nabo twabakuŋŋaanya ne tubabeererawo ne tubatwala mu malwaliro. Abamu bamazeyo emyaka, abalala myezi, abalala baava baddamu ne bakola. Then tulina n'enkola ya jam session tusobola okumeetingira at least every now and then okulaba nga twerabako ne tutesanga ku nyimbe zokka oba back stage naye nga ffenna tuzze ng'ekitulese just meet and greet kulaba ku banno n'okusobola okuinspiringa abaana abapya okutulabako nga tuli mu kifo kimu. Awo wonna nga tulaba kwongereyo Mr. Eddie Kenzo kankubuuze, waliwo abantu abamu bagamba nti ssente z'abayimbi tebazifunako. Criteria ki eyaliwo omuyimbi okujja okufuna loan from the circle? Kubanga ssente ezo zaatabula nnyo abantu, zaaliko ebigambo bingi. Abamu bagamba Kenzo ssente yaziwadde bayagala. So njagala otangazeemu abantu criteria ki eyaliwo omuyimbi okufuna ssente, biki ebyali byetaagisa okubatangazaamu katono? Omuntu yenna ekisookera ddala olina okusooka n'obeera interested in that. I'm interested. Then you're interested, you join the circle, you become a member. You register as a member. Nebakuyisamu, then you borrow as a member. Not just being a musician, into a musician, above you, naga sent.
but you have to be a member of the circle. Away from the federation, back to the music. Eddie Kenzo, there's been a lot of propaganda about Bagamba. Mu Uganda temulimu international artists, but I think that is people who are biased that say those things. I believe you are one of the people representing this country very well, based on the numbers and records. So, obutewana kuba manyo toyagala nnyo kwogera kwa achievements zo, badde nsaba leero engeri gy'okyadde ku kibuuzo tubuulireko. International award yo ina mmeka? Sizimanyi na muwendo nyingi nnyo. Kuweeyo ko ezimu ennene ze tumanyi 5 oba 6. Almost buli award nze njifunyeko ezisinga. I've been nominated almost in all international categories, including the World Music Award nagiwangulako. Of course in the Nickelodeon Z, BET Z, nomination for Grammy, and also I influenced for winning of Grammy. Amanyi mu Uganda katulina Grammy. Because Najane Matibi and Matibi last year I won Grammy, and we had some of our songwriters and producers, so they also considered as winners. So Uganda is a Grammy winning country. Nenga ekyo kyonna, of course, it is because of my influence. So we have achieved it all basically in terms of award recognition. How many countries outside Uganda have you performed in? Since like almost everywhere. West Africa nakayimba munsi ngando za 20 repeatedly. In Europe I think I've been everywhere. France najetolole bibuga byonna, Switzerland, Finland, Germany, Sweden, Norway, menye chindaka Europe almost. Mulimu abantu abagamba Eddie, mulimu abantu abagamba mbu abayimbi b'Uganda bafuluma weeru bayimbira mabaala. Have you sung for stadiums outside Uganda, theaters, auditoriums? I've done that all. Okay, that's amazing. It is public information. You can go on YouTube and tewali chenjogera nga tekiri ku YouTube. So what is your best moment we wali ogenze nga munsiza wabweru eyo? Joyinza okugamba nti moment eno yali akabi nali wabweru. All moments are memorable because ekisokera ddala nze bwe nali ntandika okuyimba ebirooto byange ng'omwana yenna avudde mu ghetto ayiiya oba olwana kufuna breakthrough osobola okufuna recognition ofune n'ekyokulya otereze obulamu otereze ne family kyoba osinga okubeesingako. But along the way Mukama yagenda nyongera omukisa okexpanding obwongo from one level to another, mu kumanya, mu by'okuwandiika, mu by'okuyimba, n'exposure okumanya what is happening somewhere. Nensobola okubangancomposing music nagenda group ate ekyali extra. So achieving that alone nze buli moment gye nayinyangako oba gye nafuna, it was so special to me. Sinza kugamba mbu eno ekyasinze obeeri kuba buli kimu kyali surprise and mean a lot to me according to my story, basing on my story. Ekisokera ddala nze ndi muntu eyatunda music nga I'm selling my own culture, I'm selling myself. Nga n'olulimi lwennyini lwenyimba mu nnyimba lwange okusanga obusanzi ng'omuntu ali eyo ng'ageegenya olulimi lwo kirina engeri gye kikuzaamu amaanyi nnyo. Gwe kibanga bw'onaafuluma n'ogenda ewantu n'osanga omuzungu n'agamba oli otya, okimanyi osanyuka nnyo. Kati nze buli moment gye natuukangako nzijukira nayimbako mu nsi ezoogera Portuguese and Spanish nga Equatorial Guinea, Puerto Ricos, Colombia ezo nga they don't even know English, nga kibamanyi kyokka Spanish or Portuguese, naye ng'ate wulira n'Oluganda kwegamba ng'Oluganda luli wala nnyo mu nnimi ze bandirowoozezza nako, naye n'olabanga music abajja eri yonna gye bali najja n'abayingiza mu lulimi lwaffe ogenda okulaba balugeegenya bayimba n'okaba bakaba. So all those moments were phenomenal. Awe nini wanjagala okubuliza Eddie,
kituufu abantu kye bagamba mbu omuntu alina kusooka kuyimba luzungu breaking international? I don't think so. Kubanga, one of the biggest song in the world, the biggest of all time, they are not even in English. Biggest of all time, kati Despacito. Nyimba nga Gangnam Style. Despacito, Gangnam Style. Nyimba za reggaeton zitwazi nenyo wano. Nyimba waloneza aba mu West Africa nga zangerewa abantu nga banji menye chindeke chi. I think music omwacha asinze okumenya records ate na staying along until today. Tali mu luzungu. Nkitegeera ekyo. Kati ngo okuwabula omuvubuka omuto ali mu music ajja ngali akami. N'okuyimba oluzungu si kibisenga omuntu aba alumanyi bulungi. Nkitegeera. So kati okuwabula Kenzo yabaki ebiseera ebisinga nze ndi pan-Africanist. Njagala nnyo okupromotinga ekyange. Njagala nnyo okwetundagana okutunda ekyomulala. Because nze nkimanyi bulungi nti ebiseera ebisinga akuddira mu luyimba taluwoomya. Oyinza okubanga oluzungu olumanyi nnyo naye olw'okuba nti nno toli George Michael luyinza okulema okuyingira ennyo mu bisoko. Ate George Michael wajja n'aluyimba oba Ed Sheeran ate yenna simanyi nakumanya naye omuntu yenna ayimba oluzungu simwinaako buzibu wadde naye nze nga nze nebaza nnyo Katonda ndowooza yannyamba nnyo n'okuba nti I'm not so fluent. Kati okuyimba olulimi olwange ate nendubuusa boundaries ezo it means a lot to me and it will always be on record ever nti netunda wabula I was a real international artist, not just, and I sold Ugandan music to the world, not being a Ugandan who is not doing Ugandan music. I was a Ugandan who is, and I sold Ugandan music to the world. Kati, Mr. Eddie, you have achieved it all, if I can say. Weziba awadi ozituseko to the epitome of epitome, but one thing chenkwagalako is you always remain humble. You always remain calm, you always stay composed. Chicho izo gambo omwana omutali eyo akutunuulira ngayagala kutambulira mu footsteps zo about personality n'amalala. Abantu abasinga bwe batuukako even half of what you have achieved baba tebasoboka. How do you handle all those achievements and you still stay humble? For me, what humbles me is my story. Nze okusinzira ku gyenvudde, okusinzira ku lugendo lwange ekyekyo kyendi oyo yenze. Nze okusinzira ku story yange nze nga nze sirina nnyo nsonga lwaki mba nyina okweraga. I have a mission to accomplish as a person. I have a mission to accomplish. Nyina okuluka olugendo lwange mu nsi, nze maama, nze taata, nze uncle, nze kojja, nze buli kimu. So nyina olugendo ne mission ey'okutuukiriza before anything. So obudde obweraga sibulina okujjako obutereraini mwenva. Also, n'abo abangoberera balowooza nti nkoze bulungi okubasigira ekifaananyi ekituufu mwe bayinza okutambulira. Abo bokka banzikiririzaamu. Away from music, tuwulira oyimba nnyo ennyimba z'omukwano. Oli musajja wa love, olina omukwano. Because the majority of your catalog has a lot of beautiful love songs. Nice and lovely. So many of them. So many songs. Nyimba ze za love nyingi. Maria Rosa, Nice and Lovely. Bane muzizijukizeko Team Eddie Kenzo. Enyimba zone za love. So chomi singa ya nimba. So has Eddie Kenzo ever been heartbroken? Omanya abantu bagenda baloza ba superstar teba breakinga. Ba superstar ba breakinga sebo. Naye nze biseera bisinga gyenvudde yonna mbasagala kuddayo. Nze ndidda balala okuba bukubinga ngenda maaso saa kudda nyaate mu ebyo. Nze sikaabakaaba myamu soja.
olaba nkaabye mu service nga nkaaba tears of joy oba kale nkaaba nnyo naye like ebintu by'okuddawo ate nejjukiza ate nekubagiza sibirimu era bwolaba njogedde ku my story. I don't talk about my stories just because nti mba ngezaako kukwasa muntu kisa njagala sympathy, no, mba njagala omuntu amanye ategeere abantu gye bava era n'omulala ali mu mbeera ng'eyo ategeere nti abantu bava ate nange embeera bwe mba gye ndi mu kitegeeza nsobola ogivaamu kati saakuddamu ebintu ate gundi yankola bw'ati mbadde nkugamba nti bya truth odde yawandikumbusiza kuba kati ennaku zino tambulira mu bifaananyi nga 3-4 owulira owulira muganda wange ekisooka ndi muwabuzi wa pulezidenti omukulu senior ekyokubiri amwe husband to a minister ekyokusatu nkulembera abayimbi kati oyinza okuŋŋamba ndeyalinge ng'oluusi kigenda kyankala kiyinza okukubagana ne pate ez'esatu oba ennya here and there. Kyangunya Mr. President, nze manya ebibuuzo bye nnoobuuza omukulembeze wange nga tebiva ku mulamwa gwe nga n'ebitiibwa bye. Ekibuuzo era oba toligamba ekyo paasi. Anti biyinza okuba nga tebiva ku mulamwa naye ng'ate oluusi bikontagana ne benkulembera oba ki. I give you an opportunity bwe naaba sikisobodde njagala sijja kisobola. Ekyo kyenjagala ekibuuzo kyotasobodde nga gwe president ogamba ekyo tukireke dde ku kirala. Ngenda kubuuza buntu buli siivu nnyo. Truth or dare, Mr. President? Kati awunziramu ki wandyagadde ki? Truth oyogera mazima. Kansoke tandike n'amazima. Njagala tambulira mu advantage yo. Kale truth. Truth kale. Owagira timu ky'ey'omupiira. Okusingira ddala nsinga kuwagira Villa njagala nnyo ebyaffe ebyawano. Big Talent Soccer Academy Villa NNB Central. Ate wabweru wa Uganda Premier League, Italian League, La Liga, Chelsea. I'm a very good well wisher of Chelsea, PSG, Barcelona, Real Madrid. Yeah, what? Gwe muwagizi wa Chelsea gwe nsoso okusisinkana mu Uganda. Aba Chelsea muwulidde mwinayo muwagizi nga superstar mu Uganda, Eddie Kenza muwagizi wa Chelsea, mba munonya chairman wammwe mu Uganda, muwagizi chairman wa muwagizi wa Chelsea, Eddie Kenza. So mumunonyeko mwekolemu akabonda abawagizi ba Chelsea. Yes, bulijjo simanyi Chelsea ina abawagizi. Era shokizize bulijjo manyi wagira Man U. Kuba buli wakabi awagira Man U. Era okoze bubi nnyo, numiddwa nnyo. Era bulijjo newaana nga manyi wagira Man U. Kakati tadiyo Mr. President gwambuuza okulaba mupiira gw'abazungu nasookera ku mupiira gwa Man U na Arsenal Masaka eyo okwambiansi nalaba abantu nga buli omoba bonna beesomba nengoberera nange nagobereranga bigaali nga simanyi naki kye bategeeza ne tutangako omupiira ku TV ne tulaba ate ne mpulira nga nandyagadde nnyo maani yeegobe naye ate bwe twavaawo ne ntandika obitegeera ne nkyuzinga Chelsea olwa Villa kuba Villa yali yambala bbulu ate nga ne Masakero si by that time era yali yambala bbulu. Kati taniyo sebo Mr. President gwabuuza sijja kubuuza kibuuzo. Mr. President akazanyo okononya kati eba monopoly wembanza akubuuza akazanyo kanyuma wembuuza nga nawe ombuuza ojja kayiga Mr. President mpola mbanga nze eyetu tenti omuza kiba unfair bamenya amateeka g'omuzannyo. Oba nkubuuza eki senga paza abaddeko n'antambuliza program n'akumbuuliza namasaka pazo nabibaye ate nabaddewo mbw ali mu kunoonya kyaja akubye ne ku ssimu wano ne twogera naye agenda kujja
Now, so Mr. President, Mr. Onaso wenaku zinombo wani. Wanji? Enaku zinombo waliwo ebigambo byesisobola kwogera nnyo kigenda mu. Kale buze bibuze biri nno mukana ngeke nkubuza kangwe nnyo bwe kati. Osobola okuyiya Mr. President. Akabuzo. Kati nyinza kubuuza ki? Nyinza kubuuza ki? Ya Rabbi ya Mungu. Ay. Just kati nze nzikiriza nkubuza ekibuzo ekiyinza okudda mu ntegeera yange. Kale oba ekiyinza okunyamba. Yes. Kyava kuki? We twatandikira federation y'omu ku abantu abatasooka bikkiririzaamu. Naye ate bwe wajja watuukira mu mbeera ng'eri hoti nga bamanyi n'okkubira abayimbi omu ku omu ne babagamba toddayo. Kye ndowooza nti essimu naawe wali ogifunyeeko. What made you stay? First and foremost, abantu leero nina obbagamba amazima. Eddie Kenzo ono w'omubeera ewala, abantu bakugamba ebintu bingi. Eddie wambwa, Eddie tayagaliza, alina omutima omubi. There's so much you can hear about Eddie Kenzo nga tonaba musemberera. Naye amazima matuufu bw'osemberera Musuuza. Si Eddie Kenzo n'osembera Idrisa Musuuza. Gamba bonna ne Eddie Kenzo n'obasemberera n'obeera naye n'omumanya. He's one of the most humble people. As y'omuntu akuwuliriza, y'omuntu ateeraga, and he's a true leader. One, your leadership skills ezambeeza ku federation. Teweekubira side, toyina mululu. Abantu abasinga bakulembedde abayimbi bwe babawanga relief eyo y'abayimbi like osakoza okwewola biki abantu balidde ssente. Gwe mukulembeze gonna sooka olaba yakwata ssente za sako y'abayimbi zonna n'oziteeka mu sako nga togyeko wadde n'ennusu bwetyo. Ekyo nno tekisangika. Era abayimbi abatagenda ku federation kusaba loan za sako because nze kankinyonyola abantu amateeka ga sako gali nti bw'otwala ssente olina owandiika lw'ozizza. Abantu abamu bali tebaagala kuzza ssente nga balowooza za kutwala kubanga bw'otazza ssente banno baneewola batya ssente. Otegeera gwe bw'otwala ssente n'otazizza mu ssako banno banaasangawo kiki ne baneewola. Bwe waali obuzibu awo ku bayimba abamu okuzza. Abalala amateeka ga ssako gagamba you have to save to have a higher amount gy'osobola okugjayo nti savings zo ze ssente z'ojjayo. Bw'oba obadde osavinga mitwalo 2 tosuubira kufuna ng'omuntu asavinga akakadde mu ssako. Abamu tebaakitegera bo balowooza ssente za kukwata kutwala waka kulya buli. That money was supposed to be invested and then you return it back. So your leadership skills, obuteekubiira n'amazima byonna bye watugamba, unity in the music industry, okulwanira music byoliko. Ebirala bonna abantu be boogera is false propaganda. I have not seen it there. Sijja nabigenda mu deep. Nze mbeera awantu awali amazima. Era nga amazima nagalaba y'ensonga eyansigaza ku federation. Era paka kati y'ensonga ekyambeezaawo. Olaba Bruno lwaki nkubuuzizza? Omanyi lwaki nkubuuzizza? Yegwe omu ku bantu benyina atahati lwa nsonga. Y'ensonga lwaki ndi ne wano ku programu yo. Gwe omu ku bantu bangi abagwa mu kategole yo benyina mu mutima gwange lwa nsonga. Sifunangako challenge mu bulamu nga gye nafuna mu kumanaginga federation oba gye nfunye mu kumanaginga federation. To the extent abantu bankubiranga n'amasimu linaga tujja kukola bino tujja kukola biri tujja ne bava kunze ne batandika okubira omuyimbi omuko ne batandika byonna singa bozimanyi nga simanyi lwaki naye nga newuunya why lwaki abantu tebagala abayimbi bakwatagane, lwaki oli teyandyagadde abayimbi bakolere wamu, lwaki oli teyandyagadde tubanje copyright law, lwaki oli teyandyagadde tubeere united nga tusobola okutambuza omulimu gwaffe kuba emirimu emirala gyonna giri bumu. Kati ebintu ebyo nga binewunyisa nnyo naye abayimbi bangi bagenda
abala batwogerera ebigambo bingi abala naye you're one of those people who stayed ng'ate ne bakuteeka mu kamera ogamba nze gyendi nga totidde ekintu kyonna egamba really kyankwatako kyovula ne ku show nalimva Bulaaya ndowooza nalimva Bulaaya I had to make sure we navantebe straight ku show yo kubanga fe mu Buganda bagamba nti munno mukabi ye munno ddala. Ekirala ekyandese ku live eno kwe kukugamba nti platform yeno ya kabi. Tokero olunaku n'olumu okulowooza nti abantu 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6, 7, 8, 9, 12 nti baba basiru. In fact ne babeera 2, ne babeera 10, ne babeera 5. Abantu ebintu ebyekisiru tebabibeeramu. Ndabanya abantu nga baagala okufiisa platform yeno bagikuba akubeeyo oli n'agamba biri chipu biri kino biri kiri muganda wange abaganda balugera nti abangi we basonga we kyabikira tebakumalamu amaanyi n'olowooza mbu eno platform eri chipu bya wansi byaki. This is a very big platform. Senga platform eno gyolaba ebeerako abantu kati ndabako abantu 8. Senga abantu abo basonda omutwalo gumugumu kati zibeere milioni 8 nga tezina kye zimukyusizzaako talina kyafiiriddwa kyokka ate gwe baziwadde obulamu ne butaddamu kubeera kyekimu. That's the power of your platform. Tokkiriza omuntu yenna okunafuya okugamba mbu bino bya kisiru olw'okuba oleeta bapazo ne boogera bye baagala ba gravity n'abalala. Those people speak their mind and that's who they are. You either take or leave. Inze nyinza obutakola kibakola because sinze bo. Naye abantu ababiraba oba babibeerako sikiwanti basiru. Ebintu ebyekisiru abantu tebabibeeramu. Ate senga zituuka mu numbers ezenkana bweziti. My dear, this is big. Kati nze bwe mba njagala okutunda product yonna wano ngitundira wate ne gwawo. Ekyandese kwinkarijinga nti byonna byowulira eyo baagala kusuuza kanyamako. Omweyogereze takusuuza nga akayanzibwa naaluzinga platform eno ogenda kuba oluzinze nnyo. Lwana ngeri gy'oyinza kugikuuma mu ngeri yonna. Naye abantu abakola omulimu gw'okola n'emikwano gyabwe n'ababeetoolodde bino tebajja byagala kubanga kye bandyagadde ate gwe kirina. Ompulira bulungi muganda wange Bruno. Kyekyandeese okugamba nti togeza n'osuula n'olowooza mbu eno platform eringa abantu abamu bwe bagyogerera eyo. This is a big platform as we speak. Ogamba abamugumu era kakkana. Era kyewangamba kyenyini kyenakola silence power. There is a lot of power in silence. I just remain silent. A lot of power. I never reply people. Eno platform senge badde nafu senga teri ajogerako. Teri yandi madde na kumala na budde bwe kwogera linnya Bruno kubali yandi badde teri relevant. Bago bagulina kale bye bikwatagana n'ebyo sagala bigenda mu nnyo but kansabe nti mukama nsasidde nkubuuliddeko ekyo kye ndowooza nti kisobola okuyamba keeping a platform yeyo for a long time. Don't listen to what people are saying. This is a big platform entertaining abantu bangi ne bagisalamu n'obu video ne butambula ensi yonna ne butambulira ewiiki. You are doing a very good job. Waliwo omumoroko yankubidde bamuyita Sabiri. He's the biggest content creator in Morocco. Yangambye ayagala ngende ndabe Morocco nga yasasula buli kimu because of this platform. Imagine. Ndabe Morocco yasasula ngamba abantu abana Uganda African Cup wegenda okubeera bajje balabe. He reached out to me. Bamita Sabri. Yampereza email nenjidamu nenkebera ku profile ye. He has over 1 million followers on Instagram. It's legit. Manager we nankubira. They are planning and we are probably going to do it in September or next month.
he was asking me for my free time when I can go there to Morocco. I tour Morocco, everything being paid for. Kati ye platform je bagambe yekisiru. Kati kali kabadde kakujjukiza kuba nkimanyi, you know how powerful this platform is and how good it is to you and the people who are viewers abakulaba. Kati nyina request, kati ngenda mu request. Ngende mu request. Yes, Katonda yagabe birabo. Naye kirabo bw'okikozesa obubi Katonda akikujjako. Bw'onaakozesa platform eno okumisiriddinga abantu, bw'onaakozesa platform eno okukoninga abantu, bw'onaakozesa platform eno okuhatinga abantu, bw'onaakozesa platform eno selfishly ng'ogivuga kiddawo yokka ne wabawo abantu abakaaba amaziga nga googaleese. That's what they call karma, and karma is a bitch. What goes around comes around. Platform eno gikolereko birungi esobole okubanga ekuwangaaza erisa abaana n'omuzzukulu, gitambulize mu kitangaala. Nze abantu banvumye nnyo muganda wange, naye weewuunya lwaki nkyaliwo era emirimu gitambula ate neeyagala. Nze akaana k'embaata akatalina bwe kali ntuuka nti ekiseera okuba nga I rub shoulder with the head of Fountain of Honor, the president of Uganda, ne bakola nabo bonna. And in my home, I'm a husband to a minister. It is because omulimo nyinza okuba siri perfect, naye kirabo Mukama kiyamba sikikutte bubi nnyo. Nkikozesezza okukulaakulanya n'okwekulaakulanya, okwagala n'okwagaliza. Ate sifera nga wadde abankompitinga oba abatanjagala babyogerera birala, that's not news. Ekyo kibwe kirina okuba. Eno ensi Mukama bwe yagikola nga buli omu alina choice ye, meme katale. Era abatanjagala oba abanyogerera amafuukule mbaleka because bwe bityo bwe biba. Mwene ensi osobola okusanga omuntu n'akugamba oli simwagala, n'omugamba yakola ki? Nti simanyi naye nze simwagala bwagazi. Kitegeeza ensi bwetyo, criticism zibaawo, ate oluusi zituyamba n'okubaako engeri gye twetereeza, kubanga none of us is perfect. So mbadde nkujjukiza nti eno platform yakabi tebakulimba n'ogivaako. Ekyokubiri togikolerako amanyanga so that Mukama akwagale. Ate Mukama be bantu, Katonda ali munze, Katonda ali mu ggwe. Wow. Tonyooma omuntu, tozalawo abantu. Muntu ajja kugamba bugambi kale weerabe ng'ozimba ebigere ofune ebigenge. So love people, share, spread love. Use this platform well. This is a big platform, my brother. Means a lot. So, and congratulations. Congratulations. And more are coming because I've had several companies reach out. They want to, like, I've had a lot of big companies. Masawa, we shall be announcing campaigns that are coming through. Tugenda batukola charity, that agenda kudamu charity. Yes, so I'm trying to use the platform to help. Atena dala wano industry nina abayimbi abayina shop ende. Ate charity abere charity maye bintu bya charity ebyo mbivaamu obufere. Charity abe charity nga waddala awogenda kuba owangudde tokola charity owekimpatiira okwagala okwekusa. Bw'oba osazeewo ndi charity leka abe charity nga byaddala ne testimony zibeeyo. Igwe kennyini ova kumpeera bujulizi nti ekisinga okunjagaza ge mazima ge nkozesa mu bukulembeze.